tugambe Katonda oba ali blessed ayina omukisa kuba laale zonna kati zazze avuga tetujja kituma nti busobozi bw'abantu maanyi g'abantu ge gamuteeka mu cockpit eyo n'agenda nakompiitinga. Era emu ku nsonga etukuŋŋaanyiza olwaleero kulaba butya bwe tugenda kwetaba mulala ejjinja wadde nga entry ziggaddwawo leero naye tulina essuubi nti event eno tugenda gibeeramu era tujja kugyetabamu ate era kyangu nnyo okukola nga kye twakola mulala eyakaggwa eyeoyima neeno ejjinja tusuubidde ekintu kyekimu azze wano n'atasobodde kujja wano asobole okutukwasizaako mu ngeri emu oba endala tusobole okulaba nti twetaba mu event eddako ey'ejjinja. Olwaleero kyetugezaako okubeera nga tutambuza kwe kulaba butya tuyinza okufuna obuyambi okuva mu bawagizi b'emmotoka z'empaka wamu n'abaagaliza champiyoni ebirungi n'abaagala omuzannyo gw'emmotoka z'empaka atirage nobeera nga toli muwagizi w'amafumafu racing team oba nga toli muwagizi wa Ponsano Lwakataka naye ng'owagira emmotoka z'empaka still tukwetaaga on board ojje obeeko engeri gy'otukwasizaamu tulabe ekyo kyaffe kiyinza okutambula. Kyolina okusooka okumanya nti still championship ekyali kubanga twakavugako events ziringa 3 tugenda kuvuga event yakuna nsuubira tukyayinza okubaako kye tuyinza okuba nga tukyusaamu singa mutwongeramu amaanyi ne tubeera nga twetaba mu events zonna ezisigaddeyo. Yenayisa abawagizi bange bonna abavuzi ba Subaru bonna mu ggwanga olw'ensonga byenkoledde Subaru bingi nnyo bajje tusalawo ekyokukola tulaba oba tunavuga laala ejjinja oba nedda nadde mbantu ye bajeti yange bagirabe bambuli tulaba oba tusobola tusobodde tweteekere Masaka laale naye ng'oli tuli nga mu meeting ya fundraising tulaba kuvuga jinja laale ekiba kiganye nothing to do naye nga nekira nabalaka kifo kyaffe ng'ewaffe wakanti wano waffe otusinkana nga bannamafumafu era chairman wa Subaru mu ggwanga kubanga nze ntwanze ne chairman bonna bavuzi Subaru bonna balabira ku nzi 1826 basipoza azodde okusasa obukadde bulinga mu 7 naye nga tusera tulina defeat ya $11,000,000 nibaza nnyo SM Tires, Roosevelt Mattresses, asasa autogarage, Ticket Constructions ane Mkulonad omutunzi wa mataka emukono wamu ne kalaje mutukula basadde wa omuyingo gw'amanyi olaba nti tutandikola abantu tubitinga budget yaffe naye otwogera tunoonya kati millions zinga 9 niko tulabe kinava mu meeting olwaleero.